From the in charge here that this place will suffocate people. So let me go and explain that, and we all stay safe. Okay? Yeah. Where is the president? Is the president safe? I do not know, but I believe he is. I don't. You saw it. 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 Yeah. You saw it. And so, yeah. You saw it. Mbela bwetu bebadenga mama Zirina Zedriga akwatibwa. Good enough. Dr. Zirina Zedriga abadde akwatibwa bubi nnyo muganda wange. Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera njagala okutegeeza nti embeera ya bunkenke ku kitebe ekya National Unity Platform nga bwe nkuwadde amawulire Zaake bamutadde ali mu kubanga ayogerako eri abantu naye ate Dr. Zirina Zedriga ono nga ye Deputy President ow'ekibiina ekya National Unity Platform naye abadde akwatiddwa bataddewo obuteesi mbeera naye nga babadde bamukutte okubeera nga ate bamutwala mu kifo ekitannategeerekeka. President tetunnaba kumanya kikiriwo naye nga abadde tannatuuka mu kifo kino nga bwe nakugambye wabaddewo press conference olunaku olwaliro nga 22 omwezi guno gwennyini wano ku kitebe ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform babadde bategese okubeera nga boogerako eri bannayuganda newankubadde nga yo poliisi erowooza nti bano bagenda kunga abantu bagenda kwekalakasa lunaku lwankya. Amagye, police, military n'ebitongole byonna ebyandibadde bikuuma ddembe bali ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule bali mu kubeera nga bakwata mu biro James nakugambye yakwatiddwa Honorable Zaake babadde bamukutte naye nga abantu abalala bangi bakwatiddwa batannategeerekeka. Waliwo omuwala bamuyita Shamim akola ku kitebe kya National Unity Platform naye amaze okuba nga akwatibwa. Kakati Dr. Zirina Zedriga amaze okuba nga asimattuka. Abasajja bategeezezza tebaagala muntu yenna ku kitebe kya National Unity Platform, tebaagalawo mukulembeze, tebaagalawo bannamawulire, tebaagalawo muntu yenna. Kyovola Zirina Zedriga naye babadde bamukutte newankubadde nga bamuyiriddewo omubiri ne babeera nga ate bamutaasizza newankubadde nga ate embeera tennaba kubanga etereera gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV naye njagala okutegeeza nti embeera ya bunkenke bwennyini. Honorable Zaake abadde akwatiddwa bavuze emmotoka ye bagitutte ku CPS nga bwe bagambye naye ng'embeera ekyali ya bunkenke gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Naawe atana subscribe nga nyongera okujjukiza n'okusaba nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Yo, ya veremos acá. Sama. Enkwata gye bakutte Madam President. Sikulimba enkaliza. Ajemye. Ababadde munda be bayambye. Yeah. Mama abadde smart bambi. Polisi.
Anion, agize mukono. Wala datu mwenye akwenda. Jabunuma ntonde family. Tonjogeza ebigambo ebiri. Omuganda wange kirimo kuba nga kigenda maaso amakubo agasinga okugagaddwa omuganda wange kubanga ondaba nabomereza poliisi ebitolekera wali